Omukago gwa European Union nabo bavuddeyo ne bongereza eddoboozi lyabwe ku America ne bagamba nti tekisoboka. Teeka mu lisazeemu. Bungereza ne EU bagamba nti etteeka mu lisazeemu. Mujabbirya. Kale mubaleke beetaaye. Ka pressure kava buli wantu. Naye mu byonna Embassy y'eggwanga erya America mu Uganda baganye okwogera ku kya kujja visa ku Speaker Parliament y'eggwanga Anita Amongo. Baganye okumuggyako baganye okukyogerako. Jukira bo bali wano bakama baabwe mu America be baweereza ekiwandiiko kati embassy ya wano eya America bakonye bagamba tetulina kyetugenda kwogera kati. Nejjukira nti olunaku olwajja omukono gwaffe atuliriza bakungu okuva mu mukago gwa European Union batandikiddewo. Gubo badolooza nti bintu bya kusaaga basajja batandikiddewo drive. Oyinza okugiyita drive. Babadde ku kitebe kya DP. European Union etteeka olw'amaze okugerawo bati bagendeddewo kitebe kya DP bazungu bakyeruppe ne babuuza aba DP mutubuulire mwe muyimiriddewa mugenda kukola ki ku nsonga eno ddembe lya buntu. Norbert Mao olumu muyinza okwelabira nti essenkagale ow'ekibiina ekya Democratic Party yabagambye nti tekinnaggwa wakyaliwo okooga. Tetumanyi bwe bava wano ku European Union nga bwe babadde abakungu baayo babadde ku kitebe ekya DP bagezaako okukunya DP bagamba nti DP mwogere tuwulire mugamba ki teeka libeerewo banedda bagenda kuddawa. Emabega wonna abasajja abo bakyeruppe okuva mu mukago gwa European Union tuzze tubalabako nga bagenda mu NOP bagenda mu NRM bagenda mu FDC kati bazze mu drive batambulaga nti twagala kumanya nsonga ya bisiyaga babadde ku DP tetumanyi wawe badda bakuba kikopo kyabwe. Teeka lyatabudde ensi. Ebudaaki bagambye nti nabo bagenda kwetegereza bakyetegereza balabe kiki kye bagenda okukola. Netherlands nti beetegereza balabe ki kye bagenda okukola nga bo. Kaakati tutegedde nti Speaker Anita Amongo ebibyo biyinza okuba nga si birungi yadde n'akatono. Era nti batandise okwetegereza inawo ka business konna ebweru w'eggwanga tusobola ogira tusobola oteekako enkolega. Ayinawo ka business konna nga kali bweru nga tulina tusobola okanyigira nga tekali mu Uganda. Era nti wakati mu kwetegereza okutinkula ebiwandiiko bamunoonya balabe we bayinza okumunyigira obulungi kubanga nti ono ye yakulembeddemu buli kimu kati bamunoonya bamunyige bulungi. Oyisa otya etteeka ly'ebisiyaga nga gwakubiriza Parliament banoonya oba ayina ekyobugagga kyonna ebweru oba ayina akasente konna ebweru oba ayina bizinensi yonna. Kati mu bye tugenze maaso n'okuba nti tuzudde bano abanoonya okwongera okumunyiga balinga abazuddeyo ebyobugagga bya miliyoni nga 2 eza dola. Balinga abazuddeyo bya bugagga bya miliyoni nga 2 eza dola nga tebiri wano. Tunayongera obyetegereza naye nga balinga abalabye nga inayoko ebibalirwamu nga miliyoni 2 eza dola. Kati embeera bwetu bwegenda maaso n'okuba nti etambula jjukira nti waliwo bannayuganda abaddukidde mu kooti nga bagamba nti etteeka lino nedda. Naye ate bintu bitabuse ku bano bennyini abagenze mu kooti bwe tutegedde nti Mbaka Fox Odoi
ne munne gwe bayita Franka Mugisha basabye yadenga okusooka ku petition gye batadde mu Constitutional Court. Tutegedde nti basabye ne bagamba mutujjeeko nga bapetitiona. Bapetitiona babiri Fox Odoi ne Franka Mugisha bategezeza ba lead councils mu musango guno mu petition yeno gye batutte mu Constitutional Court. Adrian Juko ne Onyango Owol agaye mutujjeeko mutujjeeko baba wandikidde baluwa ombaka Fox Odoi ne Dr. Franka Mugisha nga bayita mu balooya baabwe bawandiise ebbaluwa eri balooya abalala bagenze abaddukidde mu kooti baba nabo abaddukidde mu kooti ba petition abalala ne bagamba nti bakirayanti baabwe bandyagadde bagibweko. Tubadde tetunnamanya lwaki bano bandyagadde bagibwe kwabo abaddukidde mu kooti. Naye ng'omubaka Fox Odoi yemaka ekeyayimirira mu parliament n'agamba nti no teeka n'agamba siriwagira. Baka abasigale ne bagamba nti we say no to bisiyaga. Tetunaba kutegeera nsonga lwaki ayagala kukivaamu. Naye nga bwe bityo bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Lisa agoge tulina ku nsonga etteeka eryo ery'ebikukujju no etteeka erikugira obufumbo bw'ebikukujju likyayogeza abazungu obwama. Nabagambye nti Amerika ye Biden yategeezezza nti bagenda kusooka kwetegereza PEP Fair. PEP Fair enteekateeka eyo esinzira mu yafeesi y'omukulembeze eggwanga lya Amerika okugaba obuyambi naddala ku ddagala erya mukenenya liyambako amawanga ga Afrika okufuna obuyambi obuyambi okusinga libeera ddagala erya mukenenya eriweweeza. N'enteekateeka etibwa aguwa bagisinyizaako era bagamba Uganda please repeal teeka mulijjewo terina makulu. Kati ebyo twongere okulabika nti twetegereza mukwano gwaffe ataddeko ku nsonga y'ebisiyaga. Gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusagulira amawulire agookya era masu okwetooloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo.